abantu abasinga ekibakaabya n'atuuka n'agamba nze gw'olaba kaakati nsigadde mu bbanga si lwakuba yali tafuna naye lwakuba yalowooza nti n'enkya agenda kufuna, si lwakuba yali tafuna naye yalowooza nti kyafuna kitono enkya agenda kufuna ekinene. Ne bw'oba ofuna emitwalo 2 noonya bw'ogenda otambulira mu mitwalo 2 ago kubanga gw'ofuna mu kaseera ako. Nga tonnalowooza enkya lw'ogenda okufuna emitwalo 4 lowooza akaseera nga 2 ago gaweddewo go gw'ofuna kubanga bangi era abatagafuna. You get me? So endaba gy'olabamu ebintu yeesalawo bw'ogenda okubeera. Bw'olowooza nti waliyo enkya ennungi owedde, enkya ennungi gw'alina ogikola anti era ngirowoozaako ng'ogikolerera. Omusaala ofuna mutono, kyawa omusaala omutono ng'otandikawo ebibyo tekitegeeza kutandikawo binene.